Amagezi. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ky'Engero essula esooka kuva kanyiriri akasooka paka kasatu mu obusatu. Naye akanyiriri k'okubiri kagamba nti okumanya amagezi n'okuyigirizibwanga okwawulanga ebigambo eby'okutegeera. Kino ekitabo eky'Engero kirimu ebigambo ebituyamba okufuna amagezi ge tusobola okukozesa okufuga obulamu bwaffe n'obulamu obulungi eri Katonda. Abo abagaana amagezi n'okubuulirira kwa Katonda Bayibuli ebayita basiru. Abantu abasinga mu nsi eno kaakano gye bayita ey'abategeevu n'abaasoma banyooma amagezi n'okubuulira kwa Katonda. Jjukira kino nti buli agaana okugoberera amagezi ga Katonda bw'onaafuna obuzibu Katonda tajja kujja akuyambe. Akanyiriri ka 27 n'aka 28 obw'ennessuula bugamba nti entiisa yammwe bw'erituuka ng'omuyaga n'ennaku ze muliraba bwe zirijja ng'embuyaga ez'akazimu, okweraliikirira n'obubalagazi bwe biribajjira, kale bwe balinkaabira naye siriddamu, balinnoonya nnyo naye tebalindaba. Obusobozi bw'amagezi. Ekisooka, okukuuma mu kkubo ettuufu. Okuva kanyiriri k'ekkumi paka k'e19 obw'ennessuula busonga ku bikemu mu bulamu ebitujja mu kkubo lya Katonda. Amakubo ag'obubi gy'emitego egitujja ku mulamwa gwa Katonda. Naye abantu ab'amagezi bokka era abanyweredde ku magezi ga Katonda bajja kuwangula emitego n'ebikemo byonna. Ekyokubiri, okusobozesa okwewala ennaku. Bayibuli egamba nti buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Engero essula ya 21 akanyiriri ka 23 bw'egamba okukozesa olulimi lwo mu magezi kikuyamba okwewala ebizibu bingi mu bulamu bwo. Ekyokusatu, okwongerwako emyaka. Katonda atugamba ffe nti teweerabiranga tteeka lyange, naye omutima gwo gukwatenga ebiragiro byange. Emyaka n'emirembe biri kwongerwako. Engero essula ey'okusatu akanyiriri akasooka n'akokubiri bw'egamba. Bwe tulaba mu Yakobo essula esooka akanyiriri k'okutaano kagamba nti naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka, era galimuweebwa. N'olwekyo okufuna amagezi ekisooka gondera Katonda era oweeyo obulamu bwo eri ye n'obwakabaka bwe. Ate ekyokubiri, noonya amagezi okuva eri Katonda. Bayibuli egamba nti ganoonyenga nga ffeeza, gekenneenyenga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa. Engero essula ey'okubiri akanyiriri k'okuna bw'egamba. Kaakano mwene ensi ejjudde enguzi n'okwonoona, twetaaga amagezi ga Katonda okutukulembera mu bulamu bwaffe era n'okubeera mu bulamu obutukuvu eri Katonda. Lowooza kino olwaleero. Aweeredde omukisa omuntu alaba amagezi n'oyo afuna okutegeera. Engero essula ey'okusatu akanyiriri ka 13 bw'egamba. Amiina.